Kale Cruise exclusive gwe mukutu kosinze okubanga ate otulabira ate Alan Cruise gemanya kale njagala okwebaza ka video kano nkakoze olw'ensonga njagala avuka bangi bafune ekyokuyiga bana abana babiri Muna ne Derrick bali mu kukomawo ssaawa zino wetwogerera e Uganda tetumanyi kye bagenda kukola naye I want to give you respect bro Derrick for listening for the advice nolondamu ebyo ebikugasa nolekawo ebitakugasa abaana bano lwaki bafuuse ensonga era nga ku internet baagalibwa era nga kapo yaabwe eyagalibwa tebawemula kyekisooka they keep themselves out of danger kwe kwekuumira wekuumira wala wanakuviira olutalo ku social media tebalina gwe bawemula bwe baba bakola video zaabwe tebalina kigambo n'ekimu kibi kye boogera kireetedde abantu abangi omuli ne elites oba be bantu betuyise ba corporate class fe abali e Kampala ng'osanga omusajja ali mu benzi oba omukyala ali mu benzi ng'ali ku video z'abana abaana ku TikTok alaba abakyala abawala abato oba abakyala abayina successful families batunulidde munono ng'omwana agenda okuinspiring abawala baabwe tebamulaba nkona musajja mulala yenna era bamulabye na Derrick we bwe batwe bakola era balaze nti kapo yaabwe baagala ekole ssente bafunye deals waze wandiise mega deals nti company we ebasayininga babiri cause bazudde amaanyi ga brand yaabwe bagenda tambula ensi eno bagimaleko mutunuulire bannange bano abaana bagenda tambula ensi eno bagimaleko lwa nsonga bamanyi kye bakola Muna wasn't big as she is right now but what has made Muna she has focused afokasinze coming from Kiyumba going to Dubai okwataganye n'omuvubuka ate omuvubuka akwongeddeyo newankubadde bangi mumwogerera bingi Derrick ng'omuntu asaana okuweebwa credit for keeping Muna's brand n'okumuadvisinga wawaate kikye mutalina okukola nakikya okitegeera ne Muna asaana okuweebwa respect olw'okuba nti yaleka ebigambo bino bya musajjawo Sireboy bajjamu kubbako simanyi bajja kalya ng'enjogera inaku zino bwedi ebyo byonna nalabireka they are focused mu kuchanginga obulamu bw'abavubuka n'okuchanginga perception engeri abantu gye babalabamu bano abaana tugenda balaba nga bali mu movies amaanyi tugenda balaba ng'ebintu bye bakola by'amaanyi baba bali focused bannange ekigambo kuwemula kibi I see many couples on social media nenga olulimi lwe mukozesa si lulungi but these boys this boy and girl let's give them respect okitegeera they attack nobody they do good content Muna we bali kukkiririza mu Derrick we bali kukkiririza Muna mugende mu maaso mugenda tuuka wala Roy nkutumiddeko nnyo kansubide oli mulungi Shafik muganda wangawe Dubai kutumiddeko nnyo kansubire oli bulungi thank you for having a good team Derrick but Cruise yali successful ne ticket nezifikira because mukoze brand ennungi temono na brand yammwe temuwe mulanga yadde munyumya byammwe please keep your tongue clean bannange njagala obeebaza mwenna nammwe ababagadde bano abaana njagala kubanga ate olunaku olwaleero mbasiibulira wano njagezaako banoonya nga bazze wano e Uganda nenjagezaako banoonya njagala okubanga ate mbasiibulira n'olunaku olwaleero gwanyumirwa vidiyo eno